omukyalo omusumba w'ekkanisa ya Wells of Life Ministries International gwe yafera omukwano n'ekigendererwa eky'okumunyagako poloti ye Esther Kusaasira agamba nti kitaye w'abaana be Mukunda ne Beast bwe yagenda e Bulaaya abadde ng'amuweereza ensimbi ez'okulabirira abaana nga zaakekereza n'afisaako ezaagola poloti. Lyali lyange nga ku ssente ze yali ampeereza nga nfissa n'enkola ki n'endigula mu installments. Agamba mu biseera eby'omuggalo ogwa COVID-19 omusumba Muzoora gy'aviira yagendanga mu maka g'endiga nga gy'asabira era bwe yagenda ewuwe yabuuza ebimukwatako n'akizuula nti kitaye w'abaana yali taliiwo kyokka ng'amuweereza ku nsimbi. Wanziba amaaso n'onsiiga amafuta mbu ondagula nti oli si mwami wange onkyankalanyiza obufumbo kati abaana bange tebasoma. Tetulina kye tuli ennyumba batugoba. Taata w'abaana be olwategedde nti bamupaaza yakoma okumuwa obuyambi ekyasajjula embeera ne pasita n'amwefuulira era wiiki ewedde pasita Muzoora ng'asinziira mu kkanisa etudde ku poloti Kusaasira gye yawaayo yamugobye. Nze mbadde administrator essimu zange n'azisiimulamu nakwegamba ndaga nti sikyali part of the ministry naye nga ssente zange zonna omwami z'abadde ansindikira ziri waneeno. Pasita Muzoora naye oluvannyuma atuuse n'ategeeza nti Kusaasira ettaka yaliwaayo ku lwa Mukama nga kikafuuwa okulimuddisa. Kati bwanyijoyiningako okitegedde n'awaayo ettaka ne mugamba kati kulira abaweereza. You understand? Nakulira abaweereza. Kati bino byokumwagala ebyo abireese mugamba nti oleki expanding efayiro ye. RDC w'Enansana Shafiki Nsubuga atuuse Kusaasira n'amubuulira ensonga ze nga ne pasita bwe yeewozaako kyokka bw'abuuziddwa endagaano kwe yafunira poloti eno nga Matama Ntengo. Musumba alabye ebikaaye n'ategeeza RDC nti ensimbi obukadde 7.5 ezaagula poloti eno kwaliko ezize emitwalo 3 nga zina RDC azibaze n'azimuddiza n'alagira ekkanisa egibwewo poloti eddizibwa omukazi. Obulamu bw'oli muto tebuyinza kubanga bugenda kukomawo. Toddamu kutya, toddamu kukola kutya, osobola kikola bw'oba Katonda omulina ku mutima nga naye byokoledde Katonda abisiimye genda obikolereko ewalala si wano. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.